Poliisi n'amagye e Kawanda bakoze ekikwekweto mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero ku bantu abakyagenda mu maaso n'okujeemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. Ekikwekweto kino kikoleddwa ku kyalo Kirinnyabigo e Kawanda mu ggombolola y'e Nabweru mu disitulikiti y'e Wakiso. Okukakkana ng'abantu 17 be bakwatiddwa era ne batwalibwa ku poliisi e Kawanda. Kyokka nga bano bakira batolotooma. Ekikwekweto kino kibadde kikulembeddwamu Lieutenant Stephen Akampamya akulira amagye g'e Nabweru ne Gombe. Wabula abakwatiddwa bakanyizza kwewozaako nga bagamba nti babadde waka ekintu ekitabataasizza. Nsanze maze opaakinga nvudde mu paakingi okulosinga okugenda ewaka bwe bankwatidde. Abakwate bagamba nti babadde bava kugula kando ate ng'abalala babadde bava kukola poliisi we bakwatidde. Amasannyalaze gavuddeko olina okugenda abaana bakaaba mu nzikiza kati bintu si byangu. Amasannyalaze gavuddeko abaana bakaaba olina abaana nga mukaaga buli mwana akaaba kati ogenda kukola ki? Bali baddange ensi batugende nga batuganye naye amasannyalaze gavuddeko kati musango guba gwani bagula kando ye. Bano kati bakuumirwa ku poliisi y'e Kawanda ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Nakayiza Shadia, Kuranawo TV.